Omulimu gw'okubala abantu gwatandika ku nkomerero y'omwezi oguwedde ogwamuwakanya ng'olunaku lw'enkya luguzingibwako oluvannyuma lw'ennaku 16 nga gukwajja. Ebitundu ebisinga omuli obukiikakkono bw'eggwanga wamu ne Kampala kuno gattako Wakiso byali birina obuwugiro obufisse wabula nga bagamba basobodde okubittaanya. Okusinziira ku mwogezi w'enteekateeka eno ey'okubala abantu Godfrey Nabongo, olunaku lw'enkya we lunaazibira buli muntu ali mu Uganda agenda kuba abaliddwa. Awasinga tugenzeewo, abasinga tubabaze. Tumanyi nti bangi nnyo abamu tebamanyi nti babalibwa. Waliyo n'abamu nga tetusobodde kuba ntubatuukako kubanga abamu geti zibadde zikyali nzigale. Naye tubakakasa nti ekitundu kye tubaze tukakasa kyekisinga obunene kinene nnyo nnyo nnyo. Era we tutuuse bijja kuba nga bisobola okuyamba eggwanga okuba nti okutegekera abantu bonna mu ggwanga n'oba ntubaliddwa ababaliddwa bye tubaggyeko bijja kuba nga bitumala. Kati ekitongole kigenda kubakana n'omutendera oguddako ogw'ekekenneenya ebyo ebizze biweebwayo abantu okukakasa oba nga ddala lituufu, n'oluvannyuma baakufulumya bibazudde ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako. Ssabbiiti ejja tusuubira okuba nti biva ku magombolola gonna bidde ku disitulikiti ez'enjawulo gye tujja okuba ntubisanga tubikomyewo e Kampala okutandika mu ssabbiiti ey'ennaku nga 22 omwezi guno. Tutandika okulaba nti tubiwumbawumba sobole okuba nti eggwanga tulitegeeza biki ebivudde mu kubala abantu kuno. Ekitongole kigamba kisanze okusoomoozebwa kungi omuli embeera y'obudde ekyuka buli olukya, embeera z'abantu abamu abataagala kubalibwa omuli n'enzikiriza ezibadde zisimbire ekkuuli enteekateeka eno. Wano Nabongo agambidde nti abantu abasoba mu 200 be bakwatiddwa olw'okgezaako okulemesa enteekateeka za gavumenti omuli ey'okubala abantu. Abantu be bakwata be baggulako emisango egy'okutataaganya okubala abantu nga mwe muli abo abaagana okubalibwa era nga bannabo omuliro okuba nti tebabalibwa nga bamanyi nti waliyo amadiini agali gagamba nti tetuteekwa kubalibwa. Bangi ku abo bava mu madiini ago. Wonna mu ggwanga abantu bali 200,000. Ebizuulibwa mu kubala abantu bye bibeera ebitongole gavumenti n'ebitongole byayo kwe yeesigama okuteekerateekera eggwanga. Stella Nabakoza, WBS.